Ekyatulese kyekiriwa. Ekyatulese doza nadi sose nenkolamu ka clarification katono nnyo. Ka clarification katono nnyo kenjagala nkolemu. Era njagala mukawulize bulungi nnyo. Bannayuganda mwena gye muli amanya ge mugamanyi n'ebyenkola mbimanyi. Mbekoledde ebbanga eddene nakati nkyabikola. Antereddwa akakazito buli nsonda n'okubanga njigibwa ne Mukama akyankuuma n'essala zammwe. Ompulidde nkiye. Nakola statement ku lunaku lw'ebbalaza ne mbategeeza embeera mweri bwendi. Naye kye njagala okutereeza mu katono. Abo ne bagamba nti be munkeberako nga siddamu message kiba kitegeeza nfunye obuzibu. Kubanga nzoli wansindikira message okujja ng'essimu tagisaze okusaamuka abo bw'ekiro. Ne mukuba ku makya nzira mu message. Ne baga nti singa mba sizze mu message. Yosindi sibala musirika nga sizza mu message kitegeeza mba nafunye eki nafunye obuzibu. Lwaki nakyogedde ekigambo kino? Nakyogedde okusinziira nti wano wendi nabagamba sisobola kwogera kigambo kyonna kikwatagana n'okubanga bankuumyeko nakati bakyankuuma. Naye nze ng'omuntu mba ndaba biki bigenda okubaawo era neekengera. So n'okwongera okwekuuma obukumi bwange mu ngeri yonna. Era nyongera obbagumya nti ekigambo ky'okuntikko okunze waka kye tuyita deportation tekisoboka. Wabula bisigadde byonna bisigala mu mukono gya Katonda n'okunkuuma naye nga batamanyangamba. Bo kye baagala kiri ekintu kimu either nga ndi mufu oba nga nsirise. Naye ekyokusirika kyo nange neegolimye. Kubanga okusirika kitegeeza nduuzinze security yange. Ekyokusirika kiba kitegeeza nti eggwanga lyange ndivuddemu ate kitali kituufu. So ensonga lwaki nabaga ebigambo ebyo. Era ne bagamba nti nandiyagadde okuva wano ngira bulijjo. Era njagala okubaza mwenna abatutte obuvunaanyizibwa ababadde bawandiika mu bitongole ebyenjawulo na buli wamu n'abakyakola ekintu kyonna kisoboka nga banyuma badde musigale nga mukola ekintu ekyo n'abasapootinga mu ngeri yonna esoboka. Mukama akyankuumirwa essala zammwe era ajja kunkuuma. Njagala nnyo at least abe ku Uganda empya ebisigadde Mukama yanangezesa naye nga nandiyagadde nnyo okulaba ku Uganda empya. Ate na nyongera obbagamba nze mu nsi gye nwanirira n'omukulembeze gwe ngoberera siri wano kukuma muliro mu bantu kuttingana nno. Ndi wano okukuba enjiri eggusa okukyusa obukulembeze mmerembe kubanga n'omukulembeze waffe kyakulembeza. Ngere mbagamba tetwandiyagadde embeera yonna yakufiira munnayuganda n'omu kubanga tetulina otufiira singa bannayuganda bafa. Ffe tetwakozebwa butyo bannayuganda tukulwa musaayi. Ndi musajja wa mirembe n'omukulembeze waffe wa mirembe n'ekibiina kyaffe kya mirembe. Yensonga lwaki tupreachinga peace tetupreachinga violence kwali tuyitaako violence. So era kyo tubaga nti omuntu yenna akole fujjo, omuntu yenna ayagala okuyiwa omusebe okutta omuntu mu mbeera eyo kiba kitegeeza nti ovudde ku mulama omutuufu. Era njagala obbasama okuuma emirembe musigale nga muli bakkakkamu nga bwe tukuyita mu nkola yonna ey'okukuuma emirembe n'okubatwala obuyinza mu ngeri yonna. So njagadde mukitegere ekintu ekyo mu mbeera eyo. N'olw'ensonga eyo Mukama nkuumire njala tandika akatambi ka leero. Akatambi ka leero ngenda katandika ntya. Ngenda kusooka kuyisaawo obubaka buno. Obubaka buno busange buli Muganda yenna gy'ali mu nsi yonna naawe ali mu Uganda obubaka buno njagala bukutuukeko. Lwaki? Bino bimu ku bugabi ngenda obbagamba bibake emitwe gyammwe era mbiwulire. Amannya gange nze Lumbuye Fred. Omuweereza wammwe nga bulijjo. Ekindeese olw'olunaku olwokusatu okuzza program emuli Mulange Mengo nga waliwo ensonga etalinda. Era buno obubaka njala busindikira mwenna Abaganda gye muli abali mu diaspora n'abali mu Uganda. Natandika programu eno emuli Mulange Mengo nga ngezaako nnyo okubalaga mwe gye mutalaba ewamu. Naye abasinga obungi mwasooka ne mukitwala bubi olw'ensonga nti mwakula mubisiddwa mu ngeri omwemu endala. Wabula nakola omulimu gwange mpaka lwe naguggusa nammwe nga munnyambyeko okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Obuganda. Era bwe nawummuzamu omulimu ogwo n'ensirika buli kimu nga nkiraba tekitegeeza nti omulimu guno nali nguvuddeko nali nkyetegereza. Wabula mu mbeera eriwo essaawa zino ey'akafanda lingedde eri obukadde nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka n'okutegeeza Abaganda obbaloopera nti munnange ate endiga yazzeemu n'erinnya ekiyungu. Ekiyungu ekirungi.
abaganda yena jemuli ebbanga lizze nga liwerako nga mbategeeza obutabanguko n'obuvuyo buli mu Buganda naddala mu administration eri Mengo nga obuvuyo buno bukulembeddwamu abantu bano bengendo basomera wammanga wano ne mwesulegwa naggamba obuvuyo buno bukulembeddwamu Charles Peter Mayiga, David Wasajja omusajja omutoro, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, Wagwansibirwa, omwami gwe bayita Mukiibi, Hope Mokasa, ono ne yita Mufanfu wa Ssaabasajja Kabaka, kuliko Kawuki, kuliko Kitenda Owenkuluze, kuliko no Mumbejja eyita Mumbejja Namika kubanga omuntu yenna akola gadibe nga linga bwetu n'omuzigo nja muyita nti oyo abeera si Mumbejja kulwange abantu abo beetabise mu kucyankalanya Buganda bano bayambibwako Nyandi Soferiti Bahabulwa ne bayambibwako Muganda bwe Sali Musale ne mutabani waabwe Muhoozi Kanyarugaba mu kusanya Buganda nyongero bajjukize natandika programu zino ne bategeeza nti mu biseera mu myaka emikadde Mutamanya ngamba Milton Ome Obote oyalumba olubiri lw'Emmengo yambisa omugenzi munne Aida Amin Dada basobola kubanga balumba olubiri lw'Emmengo mu 1996 ne basobola okuwanga Musasa Kabaka mpaka yogayoga mu ggwanga lya Bungereza ekintu ekyo nno tekyaleka Baganda bulungi okuva ku olwo Buganda buzze bubeera mu butabanguko mpaka n'okutuuka olwaleero wabula Obuganda buno bwe beetamu olutalo okujjako gavumenti ziri ezaayita bwattu Ssaabasajja Kabaka ne banne balowooza nti nno abantu betugenda okuyamba okujjako batamanya ngamba okuzza Obwakabaka bantu balungi nnyo wabula yakitegeera nti oluvannyuma nti abantu bano si balungi mu kuzza Obwakabaka mu mwaka gwa 1993 bwaddizibwa bulungi nnyo naye ng'era bwali tebujjudde nga bwattengetenge naye mu bigambo ebyo byaliwo twalowooza nti buli kimu ekyateesebwako kijja tuukirwa mu nkola wabula gali bakwekansaamu Museveni yali amanya ekigendererwa kye ne banne so nga ate ne banne bennyini mwalimu bawakanyiza ddala okuzza Obwakabaka wa Buganda ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyakutula ku Baganda basaanyawo nga teri wadde anyega Obwakabaka buno bwaddizibwawo naye bwali bwattengetenge mu nkola ey'ebyo enkola ey'ekuwanga ebuyina amaanyi wayitawo akaseera mpawe kaaga olubiri lwa Mwanga Emmengo lwa Muteesa olubiri lwalufutubbaddibwamu amagye g'omutamanya ngamba Museveni naye kennyini mwezi nasomera ebbanga eyo mu bbanga eryo nasomera olubiri olwo twalusomeranga mulinga mulimu amagye naye oluvannyuma mu mwaka gwa 94 Nyandi Soferiti Bahabulwa yasalawo olubiri luno aggyemu amagye agazze mu balakisi ez'enjawulo aluddize Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda mu kuba nti aluzzaayo bwe yali ng'ayogerako ne banne mu nfo ez'ekyama yagamba nti omugenzi Milton Ome Obote yakola ensobi okulumba Obwakabaka bwa Buganda ng'akozesa amaanyi n'emmundu so nga ne yali omu ku abo ye n'agamba nti ajja kukozesa Baganda bennyini ate okusanya Obuganda mujjukire nti abasajja bano bajja ne beetabika mu Baganda ne beetuuma amannya ag'Ekiganda ne bayiga buli kimu ekyetagisa okuyiga era ne batuula bulungi ne bakkalira wetwogerera olwaleero ate amanya statement eyo olwaleero statement yetuukirira bulungi nnyo abazze bagoberera emikululo gy'obukulembeze bw'Obwakabaka bwa Buganda naddala bukyanga buddizibwa mu 1993 nga bwatandika ku Katikkiro yasookawo eyali omugenzi Jose Mayanja Nkanji ne kuddako Oweekitiibwa Mulwanyi Mulisi Mwogere n'abala okutuuka lutuzze ku Ssaalonga Mulegeja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga futubadde ku Bwakabaka aganya obuvaako mu nkola y'obbagamba nti nja kukozesa Baganda okusaanyawo teyakusomera oba teyakuteerawo Muganda agenda kumuyambako kumbe baali bazimba muntu waabwe Mayiga obutuukidde olwaleero Obwakabaka buvudde ku nnono n'obuwangwa buzze ku nsuubula n'ebyenfuna nga tebukyali Bwakabaka ng'era Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'aggyibwako n'obuyinza bwe obuli mikono gya Mayiga Sara Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja Salimu Sale Peter Mayiga n'abalala bali Emmengo obuyinza babuna nsize nkola programu zino nga mpisibwamu agengege naye nze byo nabigumira kubanga lyebbanga lyempisemu nga nkuzibwa nti ogumiranga abantu abakulima empindi ku mabega niyo obudde gye bunaagenda okukomekkereza oba omusana gye guteekera ebigere nga guzzeeyo okuwummulako amazima gajja kweyoleka era amazima geeyoleka obutuukidde olwaleero we ne wenjogerera najja ne mbagamba abantu ne mumpakanya ne baga Ssaabasajja Kabaka bwe yali ava ewa Kasujja mu bitundu okukyalako ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani yawambibwa ku kisaawe Entebbe n'atwalibwa mu ggwanga lya Namibia Abaganda bangi abawalaze empaka ne bagamba oyo lumbuye aliko ekikyambi ayogera tabitegeera
Nennemera ko ngenjogera ennaku zino wagenda okuyisa akaseera mpawo kaaga wattu ne kizuuka nti kabaka yawambibwa n'atwalibwa e Namibia ng'ekyamutwazaayo okumulaga nti musajja ono bambi ayina ekyama ku mutwe olw'ebigendero bya Museveni. Bamala muwaŋŋangusa mutwala mu Namibia. Abasajja n'abakazi benjogeddeko beewa obuyinza ezo emboozi nzinyumya beewa obuyinza ne batwala obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka nga tebayise mu mateeka olw'ensonga tebalina ebigendero byabwe ne beewa powers of Anthony controlling Obuganda n'obufuga olwa Ssaabasajja Kabaka ne bamuggyako obuyinza. Ebittavu bye babiggala, embaluwa baziwandika nga baagala, balonda abantu baagala, ne bagamba Ssaabasajja Kabaka asiimye, ne bakola buli kimu. Naye nga Abaganda bambala bulungi nnyo. Ne batuuka n'ogira emitala w'amaanyi okulonda obukiiko obukiikirira Buganda naye ng'obukiiko buno bwa NRM era Ssaabasajja Kabaka tabumanyiiko. Ne babeerawo. Kati ebyo byonna ne bijja nga bibeera nga nze mbagamba nga mbibuusa amaaso nze omanyi sirina buzibu omuntu abuusabuusa information sirina nayo buzibu olw'ensonga nti amamesi amangi watutegeesemera bunnya. Amamesa amangi watutegeesemera bunnya ne bijja nga bibaawo. Wibaddewo n'embikuba n'ebituusa ku mmeeza byonna bisaanawo. Kati obituukidde olwaleero ebbaluwa ezo zaawandikibwa ku Ssaabasajja Kabaka nga bamuggyeko obuyinza bwe zaali ziraga nti Ssaabasajja Kabaka wattu si mutebenkevu bulungi nnyo mu ssejjobaawe. Era nebazikweka nezijja nenzoogerako wano n'abantu balowooza alimba ne baga buli kimu ojja kiraba oluvannyuma byavaayo. Ne mbagamba nti wasanyaka oti Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka yakamuwummuza enfunda 3 naye n'agaana okuvaako. Omulundi ogusembye ogubadde wano gwa Juli abalamu omwezi guno ogw'omusanvu gwetukubye emabega Matikkira agasembyeyo ennaku z'omwezi 3 mu lumu. Ssaabasajja Kabaka yawandiika ebiwandiiko ebiwerako n'abikwanga n'atuma abantu benabikwanga baminisita Mayiga babadde akulembera nabo n'abagamba bateeke ebikozesebwa wansi. Ne Mayiga kenyini bamugamba nti wamala omukolo ogwo naye awummuze ebikozesebwa wansi. Mayiga ekintu kyatayagala era tekyamusanyusa kwe kudduka Bunnambiro n'asanga mukama we Salim Saleh n'amugamba nti musajja ngambye nve mu ofiisi n'atwalira Salim Saleh fayiro nyingi nnyo ez'ebintu byatanamaliza mu Buganda ne mukama we Museveni. Ne bagezaako nnyo okwagala okukubira Ssaabasajja Kabaka okumusinkana bamugamba omusajja ojjawo waakyo wabula Ssaabasajja Kabaka yagaana okukwata enkomo zaabwe era nakatata zikwata. Omwami ono yefudde muso gwekanyanya obutawuliriza bigambo bya mukama bye yamugamba. Kiki ekivuddeko obudde buno ekivuddeko embeteza. Wetwogerera essaawa zino mumpuliriza bulungi nnyo. Bagamba oba tugamba nti abatakankwenge gw'olya naye ate yakutta. Abatakankwenge gw'olya naye yakutta. Ndi mwenyavivu nnyo era munyiikaavu nnyo sinakindi ndi mutwakaavu. Olw'okuba nti ensi eno gye tulimu teriimu mazima. Olaba abasajja kwambala masuuti ne banekaaneka ne basiba amataayi ng'empumumpu wattu ng'emitima munda gyavunda. Ani ataala abasaano gamulengejja mu Buganda wano mu mbeera gye yalimu. Naye Ssaabasajja Kabaka wattu bamusiimira omuntu oyo amulambulireko era n'amukwasa ddamula mu mikono gye bulungi nnyo. Naye bwe yatuuka omusaba ddamula yagiremera omwami ono n'akyusa buli kimu ekiri Mmengo. Kati kiki ekiriwo? Baatuuka okwekobaana n'omukono omuwanvu ogwa gavumenti nga bakulembera Museveni ne basala olukuusikuusi ne bawa Ssaabasajja Kabaka obutwa era nga baagala affe. Nenzija n'ensimba Nakakongo ne mbagamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne mulyoka mukunkumula nze. Nze okwokunkumula nakigumira abantu buli odwamba okunkumula kasita banga amazima gajja kuvaayo. Wagenda okuyitawo enzingu mpawe kaaga wattu ng'ate bye nayogera ebituufu bivuddeyo buli munaakwata ku mmwa. Ate awo mba nva wabuvi kuba seekingiriza nnyo oba seewaana nnyo ku kintu kyenkoze. Buli kimu ne kivaayo ku mmeeza. Ngera omanyi nti omukalukalu bw'atajja busera Sano Gamulengeja yavaayo nti oyo mawaggali atudde kafoomu eggulama oba sina kindi muloddokayi ebiga byayogera tebiriko mitona magulu. Wattu Ssaabasajja Kabaka yalwalamu alaje omutonotono era alaje oyo abadde amatawaanya ajja kuwona nakati akyali alaje yamutuusa omutwala e Namibia. Buli kimu ne kivaayo kuba omusajja baamuwa emmimbiri mutta. Ebyo nanjagadde kuyitayo kuwanvuiza lugero luno nkuweeko ekifaananyi ekiwanvu gye tuvudde n'okutuuka olwaleero nkunnyonnyole kiki ekiriwo mu butongole. Era mu butongole akatambi katandise. Wali mbadde nkuwa Kigulalogi kya information eno kati ngenda kukugulira oluwombo tuvudde ku Kigulalogi akatambi kasandise. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi
12 mwezi ogw'omunaana 2026 nsaba okutegeeza Abaganda kwanga mujingo budde bukyali waliwo enteekateeka namutaayika eddamu okuwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omuzza mu ggwanga lya Namibia bamukola ekyo baali bagenda omukola bwe mwali babakidde waliwo enteekateeka namutaayika ewaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka omutwala e Namibia ne ku luno tajja kuvaayo nkiddamu ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eriwo ku luno ayinza obutava Namibia okusinziira ku nteekateeka eriwo enteekateeka eno eyimiridde etya wulira bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera mukosefu akatono Ssaabasajja Kabaka mukosefu akatono so si nnyo era abadde akyalako kewa Kasujja n'afuna obujjanjabi bw'amaze okutegeeza omukulu oyo awummule ne banne omwami oyo kumanya tajooga aweweeta mpisi kundi era Abaganda mwena gye muli mwesabire nnyo babawuddisiza ebbanga ddene bw'abanga omukulu abadde alonda abantu abo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye gundi amulamulireko yafeesi gundi nga Ssaabasajja kennyini yabawandiikira bagamba naye buli ali mu ofiisi eno zaayo ebikozesebwa obuweereza bwo bukomaawo baminisita ne bagaana okuzzaayo obuyinza era mbala bali mu kwejaga kwetooloola ne Mayiga kennyini bamugamba azeeyo ebikozesebwa kugombola obuyinza abuddize nnyini bwo Mayiga n'agaana kiki ekyazzeeko wetwogerera Ssaalonga Mulengejja wasanya Carol Charles Peter Mayiga yayise olukuŋŋaana olw'ekyama olw'abakali mputtu banne abatagondera mateeka so nga n'abasinga obungi nabo Baganda mannya n'abatuuza n'abagamba nti temba na kutya gumuyita Kabaka wammwe Mukama wammwe talina maanyi gasobola kungoba talina buyinza nammwe era talina buyinza bubagoba ani abasasula omusaala oba ani abateeka mu ofiisi wano nze ndagidde gwe mugamba nti abawe emirimu talina buyinza bungoba nammwe talina buyinza bubagoba nga nange nkyali wano wane wajja ekibuuzo Mayiga bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bukugoba Museveni yakukwasa ddamula oba Sali Musali yakukwasa ddamula n'olukiiko lwadde lwakyama Mayiga nkubuuza Mayiga Museveni yakukwasa ddamula oba Sali Musali yakukwasa ddamula Agnes Nabaloga yakukwasa ddamula oba Sarah Kagere yakukwasa ddamula oba David Wasajja yakukwasa ddamula Bilabaga temujja bimanya nze bibagamba wano yagambye minisita be nti oyo abagamba nti muwummule talina buyinza bumpumuza nammwe era talina buyinza bwawummuza okulabanga nakati abasajja abakyafutubadde Mmengo abagamba nti basajja ba Kabaka baweereza Kabaka era bonna baaganye okuzzaayo ebikozesebwa mu yafeesi Ssaabasajja Kabaka ze yabaazikamu oluvannyuma lwa Mayiga okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba n'omubuuza ani yakwasa ddamula gw'ogamba talina buyinza ekyo mukitegedde bulungi nnyo bw'amala obbagamba bw'atyo nti Ssaabasajja Kabaka talina buyinza bumugoba oluvannyuma omwami ono nasinkana abamafiya banne okusala entotto buli kimu kigenda okubeera bano bamafiya bwe basinkanye okusala entotto mulimu David Wasajja Omutoolo Agnes Nabaloga Sarah Kagere n'abalala nga ne Mayiga kwali ne bapulaninga biki bagenda okuzzaako olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka yayagala kumuddiza ddamula n'obuyinza bimuddizibwe abasajja bano n'abakazi bino basazeewo okukola na buli kimu wabula olukangagga lw'abantu bano lweyongeddeko kambasomera olukangagga oluli emabegawo kwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'okweddiza obuyinza obutamubajjaako kuliko Ssaalonga Mulengejja kennyini kuliko Sarah Kagere Agnes Nabaloga kuliko David Wasajja Omutoolo kuliko Wagwansibirwa kuliko Mukiibi kuliko Hope Mokasa kuliko Kawuki
kuliko Kitenda, kuliko ne Namika. Iyo group eri mu kwesese olw'okwagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka wetwogerera ssaawa zino. Mu lukuŋŋaana lwe baatuulamu ne bagamba nti nno tebajja kukkiriza Ssaabasajja Kabaka kuba nti addamu oku-exercising rights ze n'okweyagalira mu Buganda nga bo balina obuyinza Museveni bwe yabawa tebajja buzaayo. Bino nga bigenda mu maaso olwo mission enteeketeeke ey'omunda nga bagambye nti baagala kusindikiriza Kabaka addeyo e Namibia naye nga ate Kabaka ayinza obutava Namibia ku luno olw'ensonga bo baakola ekiwandiiko ekijja okulagibwa mu Parliament Ssaabasajja Kabaka si mutebenkevu mu mbeera ze ez'obuntu naddala waggulu mu Sekalootera ntasobola kuba nti asazeewo olw'ensonga bagamba nti lwanaavaayo n'ayisa ekiragiro ekituufu bajja baga nti ekiragiro ekyo kikyamu kubanga omusawo yalagira dda nti Ssaabasajja Kabaka si butebenkevu mu Sekalootera era y'ensonga gye beekwasa era gye baagala okukozesa waggulu mu nsonga eyo. Kati wuliriza bulungi nnyo okumanya bano tebajooga bafunisa mara ya lubuto kubanga akadooka oba okaggadde nga bamaze okutula mu miitingi zaabwe balagidde musajja mukulu Omutoolo David Wasajja okubiteekamu engatto n'abiteekamu n'esuuti mweyasibidde ettaayi n'anekaanekana n'alabikanga empumuupu wattu n'ayolekera eggwanga lya Namibia ng'ensi temanyi mwe muyinza okuza mutambula nga tetumanyi. Omwami ono omusajja Omutoolo yeesibye mu Buganda kubanga n'omutaka jjajjaffe Kasujju Lubinga yavaayo n'akirambika lwato bigambo ebyali ebirambula okufa ennyo n'amubuuza wattu agamba nti gwe oli mulangira mutabani wa Muteesa. Bwe nali nsomeka oba bwe nali nga njalula abaana ba Muteesa gwe nga saakukolako mikolo wali luddawa nga sikumanyi ebigambo gye biri ku intaneti si bigambo byange. Ne mwenna Abaganda bye balina okutegeera nti alisaanyaawo ow'omunju ate era abeera nsoole. Ensoole no mugirabidde ebbanga ddene nnyo ng'ekola obuvuyo naye mugiddeko amaaso ne mugaana ogyetegereza. Omutaka Kasujju Lubinga abyogera kate ng'omusizi agula essiya nti ngenda kugayizaako bantu bange nti Wasajja wattu musajja Mutoolo si Muganda. Wasajja yasituse n'agenda e Namibia n'alaba omusawo wa Ssaabasajja Kabaka n'amupokera obuuma obuwerako n'amutegeeza nti ebbaluwa gye yawandiika eraga nti Ssaabasajja Kabaka kati mutebenkevu mu Sekalootera agikyuse abawandiikira ebbaluwa eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera ntuufu yennyini ey'obuntu eteekeddwa okubanga ewaliriza omuntu okukola emirimu gye. Essente yazitutteyo n'aziwa omusawo kati kano tebagenda omuwaliriza okufuluma bw'atuuka ebbaluwa egejja okufuluma ku mutimbagano ba mu mawulire ejja kuba etegeeza nti Ssaabasajja Kabaka si mutebenkevu bulungi mu Sekalootera awe. Bano batwala omukisa okukola ki okuteekawo bo kye baagala nga ne Mayiga takoze eki tavuddewo ng'ate baagala kukola ki baagala kusigaza buyinza. Kati ki ekisinze okwennyamira? Omwami ne bw'amala okugenda e Namibia n'ateekayo ssente n'ebigambo bye ng'ayambibwako state. Bino bye bapulaaninga. Oluvannyuma lw'okubalabisa mu vidiyo gye nasembayo okukola omwezi guli gwe tufundikidde bwe najja ne bagamba information yafuluma n'egibagamba nti omwami ne bamugambye awumuze ebikola. Gurupu yennyini eyeyita ey'abalangira ensoole n'abambejja wattu baabinaanise engatto bulungi nnyo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana ne boolekera bulungi nnyo gye baagenze okusinkana babeeko engeri gye beegaayamu gye bagenda okutandika okuteekawo bufere bwe bagenda okukozesa okuteekawo omugema waabwe Muteesa ow'ekimpatiira nti ono yayisibwako empewo za Ssekabaka Muteesa zoogere nti zo essaawa zino teziri mu mbeera
yakuba ndisobola okugumikiriza Ssaabasajja Kabaka okuba nti akyatala obuvunaanyizibwa bw'okukulembera obwakabaka bwa Buganda. Okungana mu lubadde olwero baluyisenga olubadde olw'okugamba nti bagenze kulambulako ku kitundu ekyo, bagenze kwogeragezeganyamu ng'abalangira n'abambejja, wabula babadde bagenze kuteekateeka muntu waabwe gwe bayita Mugema Muteesa, nti ono yalinyibwako empewo ya Ssekabaka Muteesa, bamutwale wa Nnyandi Yosoferi bamugambe nti ono yaliko empewo ya Mugema Muteesa, yagenda okuba nti atubuulira ku nsonga ezikwatagana ku kubeera kwa Ssaabasajja Kabaka, nti ye kusinziira ku mpewo zigamba nti ono ageye takyasobola kunkulembera Buganda, agibweko ate obuyinza bukwasibwe David Wasajja. Babadde Magonga. Omayinza byange mbyogera kate ng'omusizi agule Siyani, saagala kuwa bujulizi, saagala kuwa information nga sikuwadde bujulizi bubadde mu mbeera eyo. Ettala nnyamba bw'omala okujjako oddeko bulungi. Ebifaananyi tojja bisanga wala wonna, ogenda bisanga ano ku Lumbuye Broadcasting Service wokka. Yeyo gurupu ebadde e Magonga ng'egenze okuteekateeka omufere waayo. Ng'egenze okuteekateekawo omufere waayo agenda okutwalibwa ewa Nnyandi Yosoferi mbu babalambike okuba nti Ssaabasajja Kabaka takyali mu mbeera za buntu ezisobola okuba nti akulembera Buganda, bali komandinge nti Ssaabasajja Kabaka agibweko Namulondo bagikwase omutamanya ngamba David Wasajja mu bunnambiro okusinzira ku kiki ekibaddeyo. Bino ebifaananyi tonna ogenda bisanga wokka okujjako wano bino bya leero. Tebirimu edit, tebirimu ki. Mba njagala nkuwa information n'enkuweerako n'obujulizi ng'obulaba bulungi nnyo mu nsonga eyo. Kati bakazi batto Agnes Nabaloga, Sarah Kagere n'abalala mujje balako gye mutuusaako engalo. Meeting mugituuzizza e Magonga gye mwalondedde Mugema wammwe nti ono yatulibwako empewo eza Ssekabaka Muteesa ezigenda obbalagira nti Ssaabasajja Kabaka anyenyezebwe wattu akisibwe omukono mu ngabo asobole okubanga Namulondo mugimuggyako muteekeko David Wasajja. Egyo emikolo gibaddeyo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 e Magonga. Kiki bapulaninga? Ssaabasajja Kabaka asaba okukuluma kutu n'abantu abakuliraanye. Nkusaba n'obuwombeefu nze muzzukulu w'amazige. Abasajja bonna abakazi beesomye obutakkiriza singa baba bakugyewo nga bapulaninga. Tebaagala kukkiriza muntu yenna oba mulangira yenna kuva mu luluyo olwo oba mu lubiriizi lwo okuddamu okwetantala okutuula ku Namulondo ya Buganda. Bali mu kwewera nti empologoma ento mulangira Richard Semakookiro bwe mutamukweka bulungi wattu basobola omumiza omusu wabenga tewakyali muntu yenna asobola kubanga akuddira mu bigere ebyo mu bufuzi bwo nga gwe waddira mu bigere bya kitaawo Ssekabaka Muteesa. Nkusaba owulira akatambi kano kakutuuseeko otuyambe empologoma ento ogikweka ebuziizi sina kindi ewatalabika. Bano beesomye nga bagamba omuntu gwe baagala okuddira mu bigere by force ye Mutoolo David Wasajja kubanga Museveni ne Salim Saleh gwe baagaladdeko nga Ssaabagaba Mulenga gye yasigalawo nga Katikkiro z'entotto zino ze basala okulaba nti kubanga bo batose n'okugamba mu miitingi zaabwe nti tokamutemye wattu Namwanduke yatema abasika n'abafamire nti ziridaba olwange gwe mbadde musinga okwemalirako yafudde kati nze ndi mu kontrolo nga bagamba nti basuubira ndi bekataligirya okusinziira ku nteekateeka zaabwe basuubira nti guno omwaka mu nkomekerero yaagwo obanga gutandika oyinza okuba enkuyege tezikyasobola kukubira nduulu bo bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Omubisi teba musi. Nkiddamu omubisi taba musi. Nze byange mbyogedde kati ng'omusizi agule Siyani awulira nga bikunyonyogera oli wa ddembe at least okwanika ku bulingaaya kigasa ggwe naye ate bw'olira ng'onyiize nnyo wattu ogwakabugu gwa layisi nnyo sina kindi obutwa obw'emmese nawo bwa layisi nnyo oba osobola okugenda okwetugira ku munyaanya nakyo ne kiggwa kubanga sina wenfiirwa nga gw'ofudde gwe manga ataasa Buganda. Kale
Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuno okulopera zezo ensonga nga bwe ziyimiridde essaawa zino. Empologoma ento gikuume nnyo abatamanya ŋŋamba nga bayambibwako Abanyarwanda abaateeka ekiragiro kya 1994 nga nali ntegeera bulungi bwe bagamba nti okusanya Obuganda kwetaagisa mmundu bakulumba lubiri olina kukozesa Baganda. Naye ng'ate kimanyi bulungi nnyo nti Abaganda mannya bangi nnyo bafutubadde Mmengo nga bano babuuza ensiboko yo tebasobola kuwulira obuva ne wuddo bye bafutubadde Mmengo. Kale nkusaba n'obuwombeefu empologoma ento eyo gikumbe bulungi nnyo kuba bagyetaaga nga baagala gisaanya. Baatuse n'okugamba nti olinamu abalangira n'Abambejja bo ng'ensi baagivaako bawomerwa nnyo entabaaza bakadde ebyobukulembeze n'okufaayo ku nsonga ezikwata mu Buganda tebaziriiko. Gwe batunuulidde nnyo ye Mulangira Richard Samakookiro nti ono ye ne bw'omutunuulira otunulira jjajjaawo Mwanga kennyini nti musajja ajja kuba mukambwe nnyo atali mu bukulembeze. Kati gwe baagala okujja basigadde bonna babalaba Kyamulinga Salambwa lya Nsenke nti bano bawomerwa nnyo entabaaza bakadde n'ebyensi byabatwala bo abatebapayigula ttama wabula empologoma eyo giboolekeza amaaso. Wattolega bino byogedde ennaku z'omwezi 18 nzogedde ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026. Gwe munnanga ali eyo ng'okwata essimu yo ey'omu ngalo oba wonna w'oli n'oyogera ebigambo ebikujja mu ndowooza yo n'entegeerayo sikugaana. Manye tugamba nti zikusooka ne zitakuva mabega. Bwe tuba tulwana omulabe waffe ye Nnyandi Nsoferi Tibahabulwa. Siri Ssaabawolereza wa Ssaabasajja Kabaka, ekyo nakibagamba dda. Wabula nze ndi wa Luleereetu kubanga kuva dda ng'ab'Oluleereetu mu Buganda mwe bali. Abajja ne banja ensonga ezitegeeza nti waliwo obulwa obunaatera okwolekera Obuganda kyenkolera ddala. Essaawa zino buli lw'okwata essimu yo ey'omu ngalo n'oyolekeza obwanga Ssaabasajja Kabaka nkusaba osooka otunulemu emabega ng'ozze ebigere lwaki. Okuggyako nga Museveni gw'olwanyisa tomumanyi y'ani. Okuggyako nga Mayiga omuggyeko engalo n'akabinja akali Mmengo amaanyi go n'ogala ku Ssaabasajja Kabaka nyongera okujjukiza. Weeteeka ebigere bya Ssaabasajja Kabaka okuggyako era nga tomanyi Kabaka y'ani. Kabaka ye muntu akulembera Baganda era atayagala kwetuumako mirimu. Emirimu gino agiwa abantu abamufugirako oba bamukulembererako. Abantu bano abassaamu obwesige okumukolera ebintu byonna nga ne bw'onossa obwesige mu bbaawo nossa obwesige mu Muganda n'akwagalira mukazi wo oba n'akwagalira bbaawo. Nossa obwesige mu mukozi w'awaka n'akutunda. Nossa obwesige mu mukwano gwo n'omuwa ssente n'azirya. Nossa obwesige mu muntu yenna n'akudisappointinga. Ne Ssaabasajja Kabaka bw'atyo yafuna disappointment eri Nnyandi Nsoferi mu butonde bwe ng'omuntu yatondebwa nga si muntu wa kugwirana na bigambo nga bw'awulira ekigambo omuntu gw'abadde yeesiga nti amuliddemu olukwe asooka naggwamu amaanyi ne yeewuunya ensi n'atuna bwe kigenda mu maaso. Olw'okuba nti Museveni akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka musajja w'amaanyi kyamuleetera okukwatagana batamanya baŋŋamba bali Mmengo ne bamuwa obutuwa olutono tulwana mpaka okuluggusa bwe lutuuse. Ompulira bulungi nnyo eyali setback oba kwali kusindikibwa okuddizibwa omuntu ebagambulamu bwa bulijjo nakati akyewuunya kiki yakola abantu b'e Mmengo. Kiki yakola Museveni okutuuka omwagala omulesa ensi ewooma. Kiki yakola Mayiga okutuuka okwagala okweta mu lutabaalo olumutta omusajja gwe yaleeta okuva gye yava n'amufunyisa kyali essaawa zino. Gwanga mujje kaseera kannaku kaseera kakweraliikirira mu Buganda. Essaawa zino buli Muganda abadde yeebuuza nti Ssaabasajja Kabaka nga takyalabika. Waliwo emikolo egibeerawo ng'ono ateekwa okulabikirako mu buntu nga y'ayina okugyekolera naye ekyamazima abadde aludde okulabikako eri Obuganda nga n'omukolo ogwasembyeyo ogw'ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'omusanvu ogwo guba mukolo ogw'amatikkira ge. Ogwo tatuma yeesitukira y'aba alina okugwekolera. Wabula twalabye ku luno nti Katikkiro ye yakulembeddemu omukolo ogwo. Era mu kwogera kwa Katikkiro yategeezezza Obuganda ng'abugamba nti Ssaabasajja Kabaka alina embeera gy'ayitamu akyajjanjabibwako naye anaatera okumalayo eddagala lye asobole okuddamu okulabikako mu bantu asobole okutwalaganya emirimu gye nga bw'ateekeddwa.
abamu kye balowoozezza nti okwo kuyinza okuba okuteekateeka abantu, kuba ne bw'anaaba ng'ali mu mbeera enzibu ennyo era tebajja kukakasa nti ali mu mbeera nzibu. Wabula olwaleero amawulire gakakasiddwa nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mbi ddala. Mulwadde era ng'essaawa yonna addizibwayo mu ggwanga lya Namibia okufuna obujjanjabi obumatiza. Twakirabako emabegako. Yava mu ggwanga erya Germany gye bali bamututte okumujjanjaba. Abasawo ne balemererwa ne kigambibwa nti yasindikibwa e Namibia mu basawo abasinga ku ba Germany. Wabula bw'agenda e Namibia waaliwo ebigambo bingi. Omwali n'okutuuka okulowoozesa abantu nti oba yakakibwa bukakibwa okutwalibwa mu ggwanga eryo, kubanga yali teyeetegeerera nti teyagendayo mu kusalawo kwe. Wabula yakakibwa atwalibwe mu ggwanga eryo aleme kuddizibwa ku butaka. Kati amawulire bwe gafulumye nti era adda mu ggwanga lya Namibia, kye kireese Abaganda okusattira. Beebuuza nti agenda kyeyagalire oba bigenda kuddamu ng'ebyaluli. Byonna tewali amanyi kituufu, wabula tusaba busabi nti Mukama amukwateko agende mirembe ate era adde mirembe, kubanga Obuganda bukyamwetaaga. Akyalina okukuza empologoma ento paka lw'eneetuuka mu kiseera ekisobola okusalawo okulamula Obuganda, kubanga ne bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi bakulaga nti bataddewo omukuza. Naye bakugamba nti Namulondo eriko entalo nnyingi, nga waliwo abagyesunga wadde nga si ba mu lulyo oluteekeddwa. Kale bino bye bisinze okweraliikiriza abantu abamu nga bagamba nti osanga Ssaabasajja mu kugenda kwe teyandyetaaze kugenda mu ggwanga eryo, yandibadde afunirwa eggwanga ettuufu gye basobola okukola ku bulamu bwe era n'adda nga muntu ateredde bulungi.